Amannya mpitibwa Haji Musa Kalule sebo ndi Salongo. Salongo. Alhamdulillah. Ndi omu ku director ba Mpombo Restaurant. Mpombo Restaurant erina obukulembeze bw'abantu bana oba ba director bana. Kuliko Hassan Segawa. Haji Hassan. Eyita The Rock. The Rock. Hassan The Rock. Yes, tekubaako Kasimu Matumbwe. Kasimu naye mwali mu Mpombo abeeramu. Owekirevu oyo. Ayambala na makanzu. Then nekubaako Ajati Sharifa bwe bayita Ajati Mpombo. Ajati Sharifa naye director. Naye director. Then nange beba director bana. Nawe Kalule. With equal shares. Equal shares. Tunula mu kamera. Ogambye ota? With equal shares. Mpombo Restaurant ina ba director bameka? Bana. With equal shares. Mwenkanye emigabo. Twenkanye emigabo. Mugitandika ddi? Mpombo Restaurant teyali yaffe. Ffenna nga bw'otulaba twali bakozi mu Mpombo Restaurant. Mpombo Restaurant kigeza wabeerako e Dubai. Sibeeranga Dubai nabeerayo but before Mpombo. Nze nayingira Dubai 209. Okay. Nengenda Abu Dhabi nali nkolera Abu Dhabi mu hoteli bagiyita Fairmont Bab Al Bahal. Yemu ku hotels ennene. Era kye bayita okwoza ebintu nkitegeera. Obimanyi? Bulungi. Okay. Kati ne maliriza ekyeyo kyange 2011. Nayingira 209 nenfuluma 2011. Kati eno Mpombo Restaurant abagitandika by then yali eyitibwa Luwombo Restaurant. Luwombo Restaurant. Haji Mawuya yatandika Mawuya wa KHM. Mawuya nasoma naye obiwa. Yatandika Luwombo Restaurant. Mawuya oyo. Mawuya wambulako wafuna kasente naye wambulako. Yalimu Muawiya. Yalimu Seka bamwita Abubakari. By then yali akola mu fire. Fire chekyate. Fire bana ba extinguisher bichero. Fire. Dubai. Then nebeeramu ne Seka erinnya ligenze. So Seka oyo mulema. Erinnya ligenze. Mukwano gwa erinnya ligenze. Bali basatu. Bebasooka ekintu. Basooka ekintu. Nga bagiyita Luwombo. Nga bagiyita Luwombo Restaurant. Luwombo Restaurant yeyo Kasimu ye yali akolamu nga manager. Kasimu ono? Oyo yennyini gwe gambi w'ekirevu yali akolamu nga manager. Ajati Sharifa yali akolamu ng'omufumbi. Ajati Mpombo? Yes. Then Hassani yali akolamu ng'owa delivery. Hassani yali ku delivery? Akolamu ng'owa delivery. Nga Ajati Mpombo mufumbi. Nga Kasimu? Manager. Alright. Kati nze. Nga goli ki? Nze nali nkolanga supplier. Waki? Ow'emmere eva e Uganda. Nga Sebbanga? Kakya Sebbanga kirala. Sebbanga katumwa najja n'ebintu bye ne babigula. Kati nze Mawuya yakwatanga ssente n'azimpa nengenda mu katale nengula ebintu nembitika abaana aba KHM oba olumu nga tugula kilo mu Middle East. Oba wabawo company erina abaana abatambula nga tugulayo kilos. Gwe mulimu gwe nali nkola. Tunogula amatooke kilo weziti kirana nozi wakadama. Nekikwatagana n'okupaakinga okukola ki gwe gwali omulimu gwange. Okay. Kati Allah najja aleeta embeera ya COVID. Bwe tuyingira COVID lockdown tuyingira lockdown. Business ne ziggalawo. Business bwe zimala okuggalawo Mawuya afuna ekirowoozo ng'omuntu. Of course farm yaliwo but yali tagitaddeko nnyo concentration. Bwe baggalawo n'afuna omukisa ne bamuggalira wano. Mawuya. N'ateeka concentration mu farm, Kapeeka farm. Okay. Era nali njogera naye nnyo. N'aŋŋamba nti omanyi kirowoozo kye nalowoozezza business z'ebweru zonna ngenda ziggalawo. Emmere njikoze ki? Business z'ebweru bwatu bwe yakireeta because yayina ne hardware eshalija. Yayina hardware eshalija. N'aŋŋamba business zonna ngenda zikola ki? Ziggalawo. Ng'ayina ne KHM ye y'omu ku ba director. Bali babiri mu KHM kati y'omu ku ba director. Kati ng'ayina ne bed spaces. Yayina ne bed spaces. N'agamba kyendabye nga yali yakikuba nnyo. Kansetolinge wano kubanga teriiyo muntu ateetaaga mmere. Kati tujja tuva mu lockdown. Business zitandise okuggulawo mpola mpola.
bwe zitandika okuggulawo empola mpola abali e Dubai batandika okugamba jjukira babaggalirayo mu accommodation ya restaurant ne babagamba nti abasobodde mufune emirimu tuyinza obutasobola kuddamu kola ki kuggulawo kati tuyinza obutaggulawo kati mufune emirimu ne bo ne balemezaamu kati bwe balemezaamu ekirowoozo ne kijja kati Kasimu nze ambuulira ekirowoozo nze okusinga nayogeranga na Kasimu kubaga wali in and out nze nayogera na Kasimu because ne Kasimu okuyingira mu mpombo Allah ayisiza ku nze Kasimu okuyingira mu mpombo nti nze nayogera ne Mawuya n'akwata Kasimu n'amutwala mu mpombo twalina Madiina gye naleetera erinnya lya Kasimu ne njogera ne Mawuya ne mugamba manyi kubanga waliwo omwana eyaliwo ng'atunda emmere n'embisi n'efuluma store Mawuya ngamba nina ekizibu omwana atunda emmere kati ne muleetera amannya bwe naleeta erinnya lya Kasimu n'agamba itizooke tukole ki tugende ne Kasimu bwatyo bwayingira Dubai kati nze enkolagana yange ennyo yali naani na Kasimu kati ekyo bwe kibaawo Kasimu aŋŋamba nti omanyi abagagga tubagamba baggulewo naye tebannabeera ready n'aŋŋamba twafunye ekirowoozo ffe tuggulewo mpola mpola wano mu bed space tutandike okutunda emmere nga bwe tumanyiza bakasitoma baffe naye ng'ekyo bakikolera bagagga tebakyekolera nga bo just baagala kukiipinga bakasitoma nga bakola ki bali okitegeera ne ŋŋamba Kasimu ne mugaa Kasimu ekyandisinzeeko ekintu ekyo bw'oba waakukitandika sooka oyogere ne mukama waffe ani Mawuya gwe nali njogerako by then ne mugaa sooka oyogere ne mukama waffe mugambe tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti owulire ekirowoozo kye kati bo nga boogerezeganya nabo bwe boogerezeganya nabo babagamba nti ebyo muba mubikola ku lwammwe naye si ku lwa luwombo nga ki nga restaurant Kasimu bw'amaliriza ŋŋamba omanyi kati kye twateesezza twagala ffe tuddemu tukole restaurant nga ffe ba staff igwe hajati okusooka twali 5 waliwo n'omulala baali bamuyita Bugembe twasooka ne twesondamu ssente abantu 5 kati bwe tumala okutandika mu bed space kati abaana bwe basula tusuza abakozi Bugembe ye n'akwitinga ne tumuddiza ye n'akola ki ne muwasha yaze ye n'afuluma n'avaamu kati business n'etandika era ne tutandika mu bed space tumaze okuteekayo ssente tuguze ebintu jjukira bino bye twali tukozesa eno mu mpombo already bisibire eno restaurant bisibire eno kati business nekola ki netandika naye nga sales zikyali wansi bwe zityo abantu bajja bakomplaininga ebbugumu lingi ebintu ntubwe bityo naye nga olaba nti musobola okukolayo 13,000 olunaku naye nga eza dirham size milioni 3 kati nze Kasimu ampeereza message aŋŋamba nina ekirowoozo n'aŋŋamba mbadde ndowooza ngende njogere ne Mr. Wakiru olwo yakulira ekizimbe ekyo Montreal njogere ne Mr. Wakiru akole ki atuddize ekifo yali amumanyi yali manager before atuwe ekifo ffe tukole nga bwe tusasula okitegeera mpulira kakati olwo kati nze sijja kugamba oba baali boogeddemu nga we bali abasatu eyo bati nze nkuripootingira kiva wa Kasimu kati ne mugamba naye nzijukira nalabanga Mawuya nga asayininga cheeke nga basasula emyezi 3 emyezi 3 ne mugamba rent wao ne mugamba nga tetulina ki tunaasobola okusasula emyezi egyo 3 kubanga ye police nangamba anze ngenda kwogera naye ku nsonga 2 either afuke part of us Mr. Wakiru oba atukirize tusasulenga lunaku olunaku lwe tukoze nga tutemako eza rent nga tuzikola ki tuzimuwa bwe baesitula basatu bagenda basatu okumumiitinga ne boogera naye ani nani besitula Hassani Sharifa Hajati Sharifa ne Kasimu ne bagenda ne Wakiru
ne bamunyonnyola ensonga nga bwe nzikugambye. Wakiru agamba nti sijja kusobola kubeera patana nammwe. Wabula ate nzikiriza kino ekyokusasula olunaku olumu era lwe twatandikirako nga tusasula ddira mu 1,000 padde. Miliyoni padde. Kakadde padde. Oba okitegeera nga mwayingira ekintu. Awo bizinensi nevaayo eri mu bed space nekomawo wano. Nejja mu kifo kya Luwombo Restaurant. Olwo Luwombo yakitadde. Wuliriza, bw'ejja mu Luwombo Restaurant n'esooka neoperatinga nga Luwombo Restaurant. Mukyali mu linnya lya gundi. Bakama baffe ne bagamba nti ffe tetubagaana kukola bizinensi. Naye bwe mukozesa erinnya lyaffe muba okitegeera nti muba mukoze eki? Kamanyiiro. Kaba kafuuse kamanyiiro. Naye ebirala ebisigadde ffe tetukola ki? Ekifo si kyaffe ekyo kiki? Era ebyo byaliko kaayana eno muffe abana. Paka lwe twatuuka ku kiseera ne tukkaanya nti naye kiki ennyo n'eriri erinnya baateekawo liteeke ne balitunda paka lwe lwakola ki? Lye lyakwatayo tusobola otandika erinnya eryaffe. Kwe kugifuula Mpombo. Ne mugifuula Mpombo dani Luwombo. Nti Luwombo olumu ne muzifuula Empombo ennyingi. Ne tutandika awo ne nkuliyetinga ne group. Etya? Group yaffe nga badirector era nze admin waayo. Group. Kati management nesigala ng'esigala ku bantu basatu abali eri. Okuli Hassani, okuli Kasimu ne Sharifa. Ajati Mpombo. Nkuwulira. Okitegeera bwetutyo bwe tutandika. Tewali we bavaayo ne bagamba nti oyo tetumumanyi. Ekyokubiri kino njagala okitegeere. Sizze nti nkuba bannange. Si ensonga. Nedda eyo si ensonga enkulu. Wabula ensonga enkulu endeese. Njagala ku disowninga ku lw'aba director bannange kino okukikola namaze kwogera na bannange ababiri. Tuna mu kamera. Namaze kwogera na bannange ababiri. Ensonga eno bw'ejja n'egwawo. Oyagala ku disowninga ki? Ebyo ebigambibwa nti 1 tutunda embizzi. Ekyokubiri nti restaurant ya people power. Ontegedde bulungi. Ani yabyogedde ate? Okujjako nga tofollowinga Sakozi. Otyo? Okujjako nga gwe tunuulira live waliwo gundi eyasembyeyo Sekasan gye yali recordinze ng'alaga nti Mpombo Restaurant teyimiriddeewo ku banyampi. Tonnagirabako eyo gundi. Ekyo kiba kitegeeza ki? Naye nga bwe tuba omuntu bw'ajja ewaffe okulya emmere tetumala kumubuuza nti bw'osoma ddiini oli munyampi oba oli wa people power. Oba okigezaako kitegeera. Mu bufunze nze ekigendererwa kyange. Agikalule kati ndowooza tugende mpola tutemeeteme nga tunatubuulira. Ebintu bino twatuuseewo tutya wano we tuli ku byogerebwa ku restaurant yammwe. Byavaawa kuba nayogeddeko ne Haji video gye twakoze. Nannyonnyolamu engeri y'obudde gye bubadde ng'ate butonotono. Ne tutafuna kinyusi. Naye kinsanze omukisa Allah nnyambye ti wooli director. Twatuuseewo tutya wano mu nkaayana zino eziri ku mitimbagano ze mulimu restaurant yammwe. Byajja bitya? Ekisooka waliwo message wano. Nze natandikira ku message. Kanjinoonye wano. Restaurant si ya people power. Oyagala jijja ku people power ate. Restaurant mugirekera abantu ba people power. Ino message gye nze kwe natandikira. Message egamba to all our esteemed customers, pork biryani will be available every Monday and Thursday. Ojiraba. Thanks for the continued support of Mpombo African Restaurant. Message egamba etya? Egamba to all our esteemed customers, pork biryani will be available
every Monday and Thursday. Ne bakubako ebifaananyi by'ennyama y'embizzi ensiike, embisi, ekifaananyi kya Ssekasani n'omumwa gw'embizzi. Gw'omu ku badirekita ba Mpombo obiraba message eno. Wano interest yange weekola ki? Weeva wano. Obijja waggwe. Kino nga bw'omanyi social media. Obisanga ku social media. Kati nga bw'ontegedde nti nina akakwate ku Mpombo. Obaako ky'olabye okinsindikira. Bwe kityo bwe kiri. Akati nasooka n'ensirika. N'ensirika. Because nga kyensuubira nti Ssekasani ajja kuvaayo ayogere ku ki? Ku nsonga eyo. Ekyaddako video yino. Yongeza. Okirabi gwenga director obifuna kati bwendaba director munnammwe bwendaba video eno nengenda ku group twina groups 2 yaba director twina yaba director katwina n'endala erimu PR Mpombo management je nagendako era leo nali recordinga audio ne bagamba specifically nzize kweno olw'ensonga twina mu PR ne ngamba nti Ssekasani bwe kibanga omuntu yavuddeyo najja n'atumalisinga nti twina poko biliyani ku Monday n'olwokuna ate gwe bw'ovaayo n'ojja n'olikodinga kino ky'olikodinze because nasindika gundi zombi video nasindika video n'ensindika n'eri gundi ne mugamba bw'ovaayo n'ojja n'olikodinga kino it is confirmation nti embizzi tugitunda wadde erabanga comedy nga joking olabanga joking because namugamba nti not everyone is going to look for the facts. Waliya omuntu ajja okuwulira obuwuliza ekintu atambule n'ekyo tandiko gamba bulijjo olwedde mutaddewo emmere olwedde bataddewo emmere wadde mukikubanga joko ne waliwo ababitwala serious waliwo agenda bitwala nga serious nga gwe director obagamba njogera ku group ne mugamba Ssekasani mbadde nkusaba either seize fire oba vaayo odisowninge ensonga eyo ku group kwemmanyi nti tuliko ffenna ba director nga tulinako ne PR waffe sajja eno waffe gye tuli abana but nagende wali PR omwogezi era neŋŋamba nti ekinteekeseza ku group eno simply because tulinako PR Nimuga Ssekasani nkwegayiridde eno business Nimugamba yawula wakati wa business n'ebyobufuzi bwe nateeka ekintu ekyo ku group omuntu eyakikomentingako yali Kasimu yavaayo najja n'agamba mu butuufu ensonga eyo si ntuufu ate Ssekasani njogedde nawe ebbanga ddene oyawula ebyobufuzi mu business naye kirabika wakola ki kirabika kyagaana oba okitegeera mpulira kakati wayitawo ennaku nga 4 Ssekasani talina kye yali pulayinga kyalinga nga kye yaddamu eringa nga reply gye yatuwa kwe kutuweereza ka video akali akagataliiko nfuufu gundi we yalwanira mu bbaala ani oyo bebe kulu kana wake ninankulabye mama Roda ngagamba ki kati ngolinga bwana aleta video najisulawo puchu ensonga zitwayogeddeko tazikonyeeko tavuddeyo kutugamba nti oba bannange munsonyiwe kati tugende mpola eno message ya poko billion will be served every Monday and Thursday
yo ejjeetya babalumba mmwe first oba mmwe abaaso kati nze sijja kulimba nti yava ku kino kubanga omuntu okutandika ku bizinesi yo kubanga yes ekyo sijja kugamba nti oba yava ku kino because ate nalabako vidiyo endala ye Ssekasani bwe yavaayo ng'okwogera ku ekyo ekintu ye yagamba ekintu kimu nti nze omuntu actually ekitono kyentegeera bwe balonda Balamu gundi avaayo Ssekasani avaayo n'akola vidiyo gye yakola ng'alaga nti ani Bebe Cool kati gwe owafuuse musirikale wa Balamu sabigendamu nnyo naye bati ngezako kugerako story nga bwe yali wagenze mbya Balamu biki kakati ate gwolinga nga omukuumi wa Balamu okitegeera kati ndowooza abaana kwe baviira okufulumya kali akapooko biliyani ako abawagizi ba Bebe ndowooza nabo ne batta ne baleeta akantu ne batta ako kaposti kati yo okwandibadde ng'okuvaayo okureactinga kw'eyo posti yagamba gwe ntunuulira enfaanana yange ndi musajja musiraamu kati sirabangayo n'agamba nti omusiraamu ne bw'abeera ng'anywa omwenge okwenkana kitya bwe bamugamba ova kulya mbizzi alwana n'ayomba n'agamba nti nze mpozi omusiraamu mmanyiyo omu ali embizzi teyayogera mannya meseji ye neekola ki neekomaawo meseji bw'ekomaawo yalinganga akutta akati n'akakuba mu nju kipucu abaana ne batandika otegeera naye teyamentioninga linnya otyo okitegeera kati era of course oba olaba ekintu gye kikola ki gye kiraga tumugamba sizifaya kubanga kino kati nga business tekirina gye kitwongerako bad my promotion bad news good news or news anti kati kiri bwe kiti ffe tetuli against bya bufuzi bya Ssekasani ng'omuntu tunula mu kamera ogambe tetuli against bya bufuzi bya Ssekasani mwengani ffe nga ba director abasigadde kubanga ayinza okuba kyawagira naffe kye tuwagira naye tuwagidde tutya tetuli against kikyakola ng'omuntu mu politics ng'omuntu wabula kye tuli against kukwata politics we n'amugatta mu business erina amateeka omwana abeera alina share mu family naye ekyokubeera nti alina share mu family takola kyayagala omuntu akola kyayagala yenna mu business yoyo agirimu yekka ate era nayo waliwo weetuuka kubanga mu busiraamu kiri haramu okutta ssente okutta emmali kiri haramu okitegeera kati ekintu kyonna kyolaba nga kigenda kutta emmali obusiraamu bugamba okyewale kati wali we muteekayo gundi mu group ba director babiraba what was next ba director we babiraba Kasimu ye yakyogerako Ajati Sharifa ye namulumba mu kabox ne mubuuza Ajati mbadde nkusaba oyogere ne Ssekasani nga baawo so singa director ne mugamba nkwegayiride yogerako naye nga mukyala we omugambe nti naye omugamba atunuulire ebintu bibiri wammanga ne mugamba ekisooka yetunuulire ye ng'omuntu n'obusiraamu bwe. But that was after this video eno gye ba recording eno nti oze kulya mbizi bwekyo ne mugamba yogera nako naye ng'omusiraamu atunuulire ng'omusiraamu video eyo erina kyemwongerako emugattako ye particularly ye ne mugamba ekyokubiri atunuulire empombo ng'emala ebizibu bye bitya nti olina school fees weetaaga okukola kino nti mpombo gy'okoze eki gy'otunuulidde ne mugamba gw'olaba bino bye bakola ogamba mukazi wa gw'obyegattako n'angamba ekyamazima ndi against nakyo naye Ssekasani nayogera naye Ssekasani yagaana okumpuliriza ndaga mutuufu ku nsonga ye
nangamba nina mikwano gyange bali Bungereza bali mu Amerika bonna bali mu kabokisi kange boogera ku nsonga yaki ya mbizi ya biliyani ne Seeka aganye okusizinga fire nsonga ya biliyani yo nange yankutteko nnyo. Kati nze ebisigadde kubanga bingi ebibaddewo bisigadde nze nandibadde sivaayo naye kikwatagana no biliyani tuba tukwataganye nanzikiriza. Oba okitegeera kati gwe Sakozi oyina obusobozi nti osobola okukubira Hasani n'omubuuza osobola okunoonya abakozi ba restaurant n'obabuuza eri atalina busobozi obwo kutegeera kituufu kyekirwa nga yajja gamba of course bw'otunuulira comments oyo biliyani mmutadde bw'otunuulira comments zonna eri avaayo n'agamba waliwo omusajja gwe wali naye wano gwe mwakubira essimu natunuulira vidiyo ye gye yakola Bukenya Media oba yo yagamba yali ayokya embizi yali ayokya mbizi mu Dubai kati omusajja bw'ati bw'avaayo n'ayogera ebigambo ebyo nti nali njokya embizi e Dubai tebannamu bawula baleeta tebaako bigodo okitegeera omuntu omulala awulira ekintu ekyo akakasa ebigambo by'ono bwe kiri kubanga oyo Bukenya alina abamukkiririzaamu nga ki ate yaliyo ate social media wanjawulo nti ne waaba teyaliyo asobola era alina bakkirizisa nti yaliyo kati ne kibeera nti ekintu ekyo kyongera okuttattana bizinesi bizinesi agitadde mu matigga kyotegeeza yo nga bizinesi agitadde mu matigga kati ne kino nakyo njagala abantu bakitegeere Seeka Hassan si ye PR wa Mpombo. Gwani ayogera gwoyogera ngani nze njogera nga director Seeka Hassan director naye si PR wamwe si ye PR wa restaurant. Ekyokubiri ebintu bino byonna byali codinga abirikodingira mu account ye nga Hassan Deroko so si account ya Mpombo restaurant. Ontegedde bulungi nkuwulira nti ene information yonna ekwatagana ku Mpombo ina kufulumira ku social media account ya Mpombo restaurant. Kanandi wewe tebiri ku Mpombo kati kitegeeza muri safe. Anti tuli safe biri ku account ya Hasani ne avaayo nga mwogezi w'ekintu nga director wa Mpombo omwogezi w'ekintu nga nanyini Mpombo siye nanyini kintu era bw'aba ayogera agenda okwogera ensonga ye yonna ojjo ogendereze maaka ya Mpombo ebaayo emabega oba n'asooka n'ayogera ku Mpombo then n'alyoka akola ki n'alyoka ayisaawo information gy'ayagala okukola ki okuyisaawo. So kati kino bakitegeere nti byonna Seeka Hassan byaleeta tabireeta ku lwa Mpombo abireeta ku lwe ng'omuntu. So muyina omwogezi w'ekintu era kye nabadde mbuuza nti bano abantu balina PR w'ekintu PR wa Mpombo restaurant akola ddi bw'oba ogenze ku social media accounts omulaba ya postinga yakola ki. So director okuyimirira ku teardrop yammwe n'ayisaawo byayisa abata promotinga kintu okupromotinga aba promotinga nange nsobola okuvaayo ne promotinga era nsobola okujja ne nkugamba bw'oba otuuse Dubai tulina restaurant ogenda n'otuwagirako basi promotinze naye kaakati olaba omuti ogwo singa ojja n'otuula sayidi eno n'otandika okusala eno gye gukwatidde bwe guti oba okola ki oba omenya kyennyini kyokola ki kyoliko. Seeka Hassan emabega yonna byabadde ng'akola ebikwatagana ne restaurant mutuufu is okay naye ffe ekitutawaanya kugatta bintu bibiri ebitagattibwa kinaki okugatta politics mu bizinensi awo we wali wale yaffe wokka mu bizinensi etali ye yekka kyekibaluma mmwe ekyo kyekituluma nti ne bwe tuvaayo ne tumugamba Seeka Hassan ceasefire oba linnyamu oba vaayo ebya Mpombo bijjeeko eno gy'oli gwe ne bw'ogenda eri n'oyogera ebintu byo nga Hassan eno share ye esigala gy'eri ne bw'oba tokoonye ku Mpombo. Wali ompuliddeko nga nvaayo ne njogera ku Mpombo? Wali owuliddeko Kasimu ng'avaayo n'ayogera ku Mpombo? Ekyo kikutulawo okubeera nti talina shares. Reason lwaki tulina PR asasulwa buvunaanyi naye ekyokubiri si talina na password za social media accounts zaffe
PRA eka yazina fena tetuzirina era ya managing ekintu nga PRA yes Sekasani kituufu kyakola nti atukubira akalango naye atituulira akalango kaatukubira ate katandise okufuuka ekizibu omanye osobola okukozesa emirembe okwemalako emirembe ng'okozesa mirembe okwemalako emirembe kyaliko nti omuntu bwakuwa eddembe okozesa eddembe eryo lyennyini lyakuwadde ate ne weemalako emirembe gwe kennyini so yaleeta emirembe ate emirembe ajemalako yes kati okay fine bw'aba avuddeyo n'agamba twakola business oba yakola business abeeko byatunuulira agambe nti business eno okustandinga nze bwe mba nkola business nga nzize sakoze emirimu gye nkola nze ndi musuubuzi wa mmotoka Japan wati wano e Kampala ntunda spare ow'emmotoka bwe mba nkola business n'abaana benkozesa bakimanyi I don't decide nga nze yadde ya sole proprietorship naye abaana benkozesa mbatuuza ne mbabuuza twetaaga ki wadde nga business yo yange ne mbabuuza tusuubule ki okay tuyina items zino ne zino eruwa esinga otukolera so ate nsobola okugenda n'engula ebintu byange n'embireeta tebagenda kunyega kigambo mutunde ebyo byendeese but nvaayo ne mbagamba tukole ki because one mbeera ku nnyonyi beera mu business kati bwe mba sisobola kuwa muntu ali mu business lukusa kutegeerera business mba siina kye muwadde okay ontegedde bulungi awo kufuna ekyo kye ŋŋamba nti Sekasani ayawule ffe tetumugaana kola bya bufuzi bwe nga bw'ayagala bikola ne byatannakola nabyo abikole but abidi associating okuva ku business nga mpombo naye era ajja kubuuza naye nti ngambadde mbikola eno nga nnanga ekintu nga temungira kati lwaki essaawa zino lwaki munteekako eggaali eno tetunnamussaako njagala ontegeere bulungi sandivuddeyo naye okimanyi Mpombo restaurant etegeka eddalasa kaakati wali olabika eddalasa ebeera mu bbaala bwe tuba tutunda embizzi kitegeeza even secretly tutunda omwenge ontegedde bulungi ekyokubiri omuntu ajja kuvaayo agambe bategese eddalasa kati waliwo baseka bagendayo okukola eddalasa oli ajja akole kibillboard nga kinene agambe eddalasa gaggadde mu kifo ekirirwamu embizzi mu pooko biliyaani faawo we tutunudde gwe kyogamba bukyanga tutandika bizinensi eyo tetubangayo na butakkaanya bulaka bubaddeyo naye lwaki tetuvaayo kino kitukwatako nawe kikukwatako n'omuntu omulala nti nze bwe nali ku kyeyo mu 2009 nali nkola mu woteeri naye ekizibu ekimu ku bye nasanga ebizibu ebinene yali mmere etya nti bw'otaalyanga muceere actually okwabanga okukyusa ku mmere nti leero ndidde omuceere ogulimu kaamulali leero ndidde ogwa boyiro leero ndidde omusiike but emmere yalinga ki muceere oba okitegeera kati Mpombo bw'ebanga weeri gw'okimanya abaana balinnya ne bava wa ne bajja nga bazze kulya mmere mu gundi African food okimanyi nti ku Mpombo restaurant kuliko tetumanyi bameka baakakolerako mbaga nga we babagattiddeawo ku Mpombo restaurant okimanyi nti ku Mpombo restaurant kyekifo ekibadde nga ne MP owa NRM agenda n'atuula n'alya ng'ali comfortable and content kabere bebekulu yajjawo okonze we namulabirawo byebiseera bya Maawiya oba bebekulu mukwano gwa Maawiya yajjangawo ku restaurant lwaki takyali customer waffe naye kati mutaddewo ki kati tutaddewo tusimye omukutu ti bano babeere eno bano babeere eno ate ekintu ekyobulabe kyabulabe nnyo kitya one first of all nze njagala tukkiriziganye sakozi kyo mukirowoozeeko si buli muntu nti ali happy nti Mpombo restaurant ekola ki weeri waliwo abalina ensaalwa yaabwe bwe kiri mubawa gaapu kati
aha okitegeera kati tuli mu kubawa gaapu omuntu omulala asobola okujja nasse emmere mu mmere obutwa mu mmere y'omuntu omulala ku mpombo ng'oyinza n'okwewunya ngo nzize naawe tutambula ne katugeze n'omuntu omulala ne tutuula wamu ne muodalinga akamere omu kuffe n'akwata n'ateeka mu y'omulala ensobi eyinza n'okuba ndala nnyo omuntu n'agiriira awo n'akutukira awo bagenda omutwala ku postmortem nti yalidde butwa yabulidde wa mu Mpombo restaurant. Ate awo muba mulowooleza wala ekintu ekyo oba ogezaako okukitegeera nkiraba tuyina bakasitoma nga bwe yakugambye nti tuyina bakasitoma ba NRM ku mpombo kakati bwe tuba tuyina bakasitoma ba NRM lwaki ovaayo olaga essayidi era ono kasitoma wa NRM agenda kutebenkera atya ng'ali emmereyo oba okitegeera kati awo ffe we tuli badirekita awo we tuli kyemuliko mugamba wano tuwaba we twali tukola restaurant twamala kuwebuuza nti gweowagira ki naffe abasirise tamanyi kye tuwagira ekyokubiri tuyinza okuba tuwagira ate okusinga ye nze nalonda akalulu gwolonda nalonda nenkakuuma n'okukakuuma nenkola n'ekirala nga ngenvuga emmotoka yange nengenda nennona abakadde bajje balonde ate gw'osukkawo sivangayooko nti ntandika okuvuma owaki nvuma ono ekintu twagala ekintu kimu kati bw'aba akola posti zino kiki mwagala ajjemu background ya mpombo kwefrontinga nga mpombo boss kwega kyetunoonya ekyokwefuula boss it is okay he's a boss it is okay he's a boss wa Mpombo restaurant it is okay naye ffe kyetugaana ye bossi wa restaurant okubeera nga ate avaayo avume bakasitoma be ayawule mu bakasitoma kyemutakkiriziganya nakyo ekyendowooza ye mumuleke tetumuyinako buzibu teri amuyinako buzibu naye kubanga nange ayina ka vidiyo kaakola nenkamuweereza ne mugamba mu butuufu leero oyogedde ensonga well done okitegeera naye kyetutakkaanya nakyo kwe kutinkuula entalo ng'azitinkuulira mu ki mu bizinesi mu mpombo munda bw'aba atinkuula entalo azitinkula ye nga ye era kyetumusaba waba asobola ateekeko disclaimer nti bino byenjogedde mbyogedde nga nze Hassan Deroko so si nga management ya Mpombo awo wewali ensonga mukama wange so bwana Hassan badirekita banno bagamba bw'oba otinkuula entalo zo zitinkuule nga Haji Hassan Deroko yes awo tetuminako buzibu toteekamu ka background nga bino bye nawulira ti bw'oba ogira ebintu bya nuupu oyagala oyisawo ebibyo toteekayo gundi ya nuupu mu background genda toyambala akakofiira ka nuupu genda oyimirire wali okole ebintu byo kyemuliko kyekyo kitwagala ekyo kyetuliko era kyetwagala bw'aba ali ku mulimu because Seeka Hassan ali mu biti bibiri actually badirekita abali eri bali mu biti bibiri badirekita ate ba staff era bafuna omusaala gw'obwa staff okitegeera twagala bw'aba ali ku Mpombo abeerewo nga staff siki so si nga munnabyabufuzi oba politician mumwagala waba ali ku Mpombo abeere ki abeerewo nga staff nga director so si ng'omwogezi wa Mpombo so si ng'omwogezi wa Mpombo mu byobufuzi ontegedde bulungi asobola okubeera omwogezi wa Mpombo ku Mpombo so omwogezi wa Mpombo mu byobufuzi njawulo ogifunye Mpombo is not a political party. It is not a political party. Nze nkugambye nti omuntu bw'ajja okulye ne ssente tetuzikebera nti tulina seefu za njawulo nti ono alidde wa NRM tuteeke wano ono wa People Power tuteeke wano
zonna zigenda wamu. Ekyokubiri bwe bukeera ku makya ne tufuna obuzibu mu bizinensi eyo, is going to suffer alone ne badirector banne. Mwenna kibalya. So kigenda kugamba nti aba people power bajja kuba nnyo kerere government ya UAE ekyuse mu gyo kyesazeewo. Wabula tugenda kituula mu ffe nga ffe. Kati era kigwano we nebuuliza singa government evunula ebintu ebyo tuba tuwedde business ya mwebere tuba tuwedde poko bilioni simanyi sabu because when nakolera mu hoteli ya Abu Dhabi mwali mwetteeka ng'omuntu alina okunywawo omwenge olina okubanga omusaala ofuna ddiramu 13,000 okudda waggulu. Bwe bukadde busatu okudda waggulu okunywa ku mwenge gwawo, okunywa omwenge. Ekyokubiri ng'olina license ekukkiriza. Bwe nakolerayo kati okay fine, bwe babagamba nti singa babavuunulira ne babalaga nti waliwo akafo mu Dubai akatunda embizzi, ne bajja ne batusalako okay fine, bwe bekkirizibwa okutunda mu Dubai nga ddala tukitwale nti ekkirizibwa, tulina license tetugirina. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe bekkirizibwa okutunda mu Dubai tuli abantu abalina okutunda embizzi. So waliwo ekintu kye bamukasukira nga okukyejjako kati bakasukidde nti otunda embizzi, ate naawe n'ovaayo n'okola vidiyo nti oze kulya mbizzi nti balage n'owa kamera n'akyusa n'atunza mu lusaniya ajja ati ogenda tuwaaki genda kubasavinga mbizzi. Ekyo kitegeeza ki? Nti ate yawoomye. Nti ekyo kiba kitegeeza eya leero yawoomye. Kati gwe sakozo eri eno n'olaba kali akasoose n'omala n'olaba vidiyo eno olowooza ki? Oba olina b'ogoba bangi omusajja yakuba bukubi story ya sausage. Nze paka kati siddanga ku sausage. Nange kennyini okyazirya siziryanga nako kubanga ndabika we nalabira story nga sinatandika kulya sausage. Nze nali muli waazo sigiryanga nako ne bwe mba mbadde ngenze kugula nkoko n'ensanga nga wano side yayokerawo sausage wano side yayokerawo enkoko sigigula. Oba abaana bano be bamutinkuula aludde ebbanga nga akuba president w'eggwanga ng'avaayo n'ayogera ku nsonga za president biki Bebe Cool yamwogeddeko lumu enjuki ne zisituka. Lwaki? Kiki ekirya kati eno bwe ba trap kubanga Museveni asinga Bebe Cool abawagizi amusinga amaanyi, amusinga obuwagizi, amusinga everything. Lwaki ku Bebe Cool wano omuliro gwase ne gusukka, petroli yakumiddwa. Omanyi kubeera nga petroli bamuyiye ku nku ne bateekamu n'ebyuma nga nabyo kati byebisaanuuka byebyocha. Waliwo ekibalo? Wayinza okuba waliwo ekibalo baagala muzinga naye nga ye tabaze. Bw'oba olwanagana n'omuntu sooka omupime kyekimuli emabega. Nze ndi muvuzi wa mmotoka. Bwe nali ntandika okusuubula emmotoka nazeevugira emyaka egyo kuzijja mu Mbaasa. Naye nga bw'oba onaatambula n'omuntu sooka otambule naye ku constant speed olabe. Okitegeera? Tambula naye ku constant speed nga muli ku luguudo olabe. Bw'oba onaaleka omuntu bw'omala otambula naye ku constant speed jjukira gwo-maintaininze speed ye ate ye ali mu kwefuumuula. Kati olugira gw'omuyisa buyisa n'oyitamu n'okola ki? N'ogenda. Ssekasani asooka atuule abale bano balwana nabo. Bavugira ku speed ki? Balina kigendererwa ki? Kubanga tetunawulirako Bebe Cool ng'avaayo okwogera kwani? Kwa Sani. Tetunamuwulirako. Kati lwaki bano? Ekyokubiri yandibadde ategedde amaanyi gaani? Aga Bebe. N'akita ekyo n'agamba nti kati leero gunsunye.
n'anoonya naye okwongera okusiikuula Museveni wayogera ku Museveni tebamulumba bw'ayogedde ku Bebe Cool bamulumbye. Kati kankuweyo ekizibu ekirala kye twalina. Omwana yagenda olaba gundi bwe yafa waliwo naani eyagamba police has the right to kill you. Bwe yafa omwana yatukuba malisi yagenda n'agamba director wa Mpombo Hassan Deroko ayisa abantu ku lunaku bwe ruti okujaguza okufa kwoyo. Yali malisi. Police has a right to shoot. Tumwine bwe yafa. Omwana yakola atya? Omwana yajja n'akola malisi n'awandiika akantu n'agamba nti Hassan Deroko CEO wa Mpombo Restaurant ategese pate eyaki ey'okujaguza okufa kwa Tumwine. Awo na babanoonya yali malisi babanoonya ezo trap zonna ezo omuntu mulala yava ayinza n'okikola ng'asaaga najja n'akikubawo pucyo mwene kibaleetera obuzibu. Eyo yali malisi kati abantu era twatuula naye ne tumugamba Seekasani ekintu kino kyo kirabye. Omusajja ayinza okuba yali takimanyi nako. Yali takimanyi nako era tetujja kugamba nti oba ye yakikola. Ezo zonna trap bamunoonya ye akyalemereddwa okusoma omulabe we nti ono ekisinga okubeera ekibi nti tuli mu mmere kyekisinga obubi emmere eridde eddire. Tuli mu mmere omuntu akola kyonna kyakola kyayagala. Abantu b'osinga okuwulira ababonaabona b'owulira ababonaabona lwa butwa olowooza obutwa baabukola bati tebaalya bulye kati awo wetugambira nga temunajja mu mawulire mwatuulako ne mukulu munnammwe ne director munnammwe tutudde naye ebbanga ddene. Olumu tuba tulina mu meeting zaffe za management za restaurant kati nekijjanga AOB naye ebyobufuzi bino twandikoze eki tubiddeko ebbali tubijje mu gundi sikubidda bbali buli omu asigale mu byobufuzi buli omu awagire naye ate tubijje we tulya buli omu awagire. Nze nkugambye nze ndi mulonzi navuga n'abalonzi nenkuuma n'akalulu naye oli muwagizi naye ndi muwagizi kyempagira nkikola ki nkimanyi naye ate sisobola kuvaayo nzije nvume sakoze mbola okuba awagira gundi omuntu waddemba okwogera ku kunyigirizibwa kwe. Era naye kyembalinga kati omusajja mwagala mujjako right ye tumujjako ffe kyetusaba kiri eki ayawule wakati wa bizinensi ne politics. Byawukanira ddala. Business tabeerako mu politics? Abeera mu politics beeramu. Kubanga politics kati kandeete kino. Oyagala kungamba nti Seekasani alya mu politics. Contributingako. Mu kulyakwe. Abawagizi, waliwo abawagizi abajjawo nga bagamba ono munnankyukakyuka. Bwe yali tannatandika kuwagira yali tafuna. Awo simanyi. Oba okitegeera? Okay fine. Bwe bakumanye nti gy'oli. Gy'oli munnankyukakyuka. Bannankyukakyuka bangi betulabye, betumanyi, betuwangaala nabo. Naye ng'ekikwatagana ne bizinensi ye ekyo kirala. Ayingira mu kasengeke n'akola ebintu bye bwamala n'avaayo bw'ava ku kifo aba mulala nnyo. Nze dda nawangaaliranga ku Jeema. Nze nkulaga nti politics mubaddemu. Era Aji Kyanjo ffe twamunoonyezanga akalulu. Kigeza politics mubaddemu. Kati nyinza okugamba nti olunaku lwe baali basalawo kwebyo bya IPC lwe baali basalawo ku Kizza Besigye ne Haji Kyanjo ani flaga beyala. Nze nali ku kamera nga bwolaba omwana oyo bwali ku kamera. Enamboole politics omumanya Haji. Okitegeera nze nali ku kamera. Nti bwe bajja ne bakola consensus nga bo nti era Kyanjo bwe yali ayogera la Musasire yagamba nti nyinza okuba nze asaanidde okwesimbawo naye I'm not the most suitable for
for this position. Naawe ensonga ze n'asooka n'azituwa ffe abeeno mu kibiina ffe nga ffe abajjeema n'atuwa ensonga ze. Oba okitegeera? Kitegeeza ggwe ebyobufuzi obimanyi nga bwe bitambula. Mbimanyi nga bwe bitambula. Kyetaaga mwetaaga mulabule Hajji. Naye nga temumuggyako ndowooza. Era teri ali against ndowooza ye taliiyo. Naye but are separating between business and politics. Ffe bakasitoma bonna tubeetaaga oba wa NRM oba wa DP oba waki bonna tukola ki? Mubaagala. Bonna tubaagala. Ekyokubiri tutya. Kiki mutya? Kye kiyinza okuddirira bwe tumala okusiikuula entalo. Nkugambye nakuba abaana amayinja. Bo baaga kuba ku nju waffe. Effect nze yagiwulira kubanga emiggo gye nalya gyali gisinga ejjinja linakola ki? Iwamakabwa. Ginakasuka. Kati kyekyo nti kiki ekiyinza okuddirira? Kyekiddako. Singa aja agenda bw'ati? Singa tasizinga fire ye ng'omuntu. Ekyokubiri, Mpombo restaurant erina abakozi balinga 100. Ugandans? Bannayuganda. Bonna bannayuganda. Era bakola mu shifts. Kaakati, singa bukeera ku makya ne batuggala. Abaana abo. Ffe twabakolera visa. Kyekiddako. Ekyokubiri, Ssekasani bwe bukeera ku makya. Dubai gundi n'emukwata nti okusinziira ku bino ne bino because baba n'obujulizi. Omuntu anaakufayiringa. Akuŋŋaanya. Agenda okutuuka okukukwata nga ne bw'oba wakisanguddeyo gyo yaba yakikwata dda n'akitereka. Nga tokyalinawo oddukira. Oba ekitegedde kyengezaako okugamba? Yes. We are not against his political stand. But we are only against y'okuddira politics n'amuteeka mu business. N'amuyiwa mu mpombo. Tumuliire mu mpombo. We wali obuzibu wokka. Temwagala kufumba politics mu musiikire mu biriyani wa mpombo. Ffenna tuli bawagizi, tulina bye tuwagira, tulina bye tukkiririzaamu. Neera naye yaŋŋambye nti alina abantu be baakolagana nabo. Simanyi waliwo ayambala t-shirt ya Muhoozi atera obeerawo awo. Alina ba Hajani, bonna babe Sadala, bonna babeerawo ba NRM. Kitegeeza tabalinaako buzibu. Bw'agamba bwe yaŋŋambye. Anti njagala tutegeeragane. Lwaki otunuulira abasatu? Lwaki otunuulira abasatu nga abasatu balina enkumuliita emabega waabwe? Oba ogezaako okuntegeera? Nkufuna. Nti bw'eba bizinensi nga bizinensi eyimiriddewo, tetutunuulira ani awagira ki? Kubanga era bw'ogenda mu Mpombo restaurant teriiko nti oli waki people power gwe emmere yo yaddira mu 2. Oli waki NRM nti gwe yo yaddira mu 4. Bonna bali emmere y'emu. Standard. Nga bwe tusolooza owa people power, bwe tusolooza owa NRM. So aja akendeeze kamera. Kamera abeere nayo. Naye nga si mu Mpombo. Ontegedde? Kamera ya politics agijje ku Mpemba. Ya politics agijje eno. Bw'aba alina ekya politics kyayisaawo. Akijje eno. Tamikisingawo. Kyoyagala. Kitwagala. Badirector bano be bakutumye oba gwe weetumiikirizanga gwe? Nkugambye nti nayogedde na bonna abasatu. Ajati akimanyiiko? Ajati akimanyi. Kasimu akimanyi. Kyokubiri, before nze kujja, twavaayo navaayo nze kennyini nze nalikodinga audio. Ne mugamba kwegayiridde ceasefire. Abaana baleke. Tojja lwana nabo bangi. Oba si kyekyo. Namugamba ekisooka ceasefire. Ne mugamba ekyokubiri vaayo okole disclaimer ku bintu bino. Naye bagamba nti ate kino kyayongedde namungi w'omuntu ku kifo. Kya promotinze nnyo. Amawulire gano promotinze nnyo abantu okujja mu kifo. Kyabakoledde. Ekyo si kituufu. Kati nti kyeyongedde bazze kulya mbizzi, kyeyongedde nti bazze kukola ki? Mu marketing y'ekifo. Naffe tuko bidiscussingako. Twayongedde okumanyisa abantu. Kati gwobi discussingako
si lwakuba nti obyagala but you are concerned ng'omusiraamu. Yes. Okitegeera? Okufuna kituufu. Aha. Oli concerned ng'omusiraamu. By the way nkwebaza ntera nnyo okugoberera. Nengoberera n'abalala ababloga baani. Ate gwe enjawulo gy'oyinamu otera okutuuza sayidi zonna. Era nakubidde abagagamero n'empita ne Haji. Aha. Nti otuula sayidi zonna. N'owulira eno bagamba ki, eno bagamba ki. Then public n'esalawo. Oba okitegeera. Kati Ssekasani agende maaso n'ebyobufuzi bye. Naye abijjemu ki? Abijje mu mpombo ya. Abijje mu mpombo. Kuba ekigo omuswiba we gunajja gugenda kuwera. Allah bw'aleeta azaabu eyera. Mwenna abalongoofu n'abatali mwenna neekola ki? Nebayoola. Kati ekyo kyetusaba. Ekintu ekyo mu empombo mugirabanga ekintu ekitono naye empombo erina abadderivale, erina bandeeta mmere, erina mmwe bano abakozi bampeereza omwo, bambeeramu, erina abarenti nannyini kizimbe, erina bakadama be bantu bangi. Abantu bajjaawo nga babaferedde mu Dubai, najjaawo at least ne mumuwa emmere ey'obwereere. Abo bajja abantu bajja n'abeegayira n'abagamba at least mundeke mbeerewo mbakolereko. Lwakiri mumpe ekyokulya. Dalasa muziteekaawo. Dalasa zibeerawo. Kati omuswiba singa gujja. Ne bino ebizibu ebirala ebigwawo mu Dubai nti omwana afiiridde mu Dubai mpombe contributinga. Kale kwegamba kitambuza abantu bangi. Olaba abalimi e Uganda nabo baweereza emmere. Kati ate tuleme ate kukizannyiramu ekintu. Ekyokubiri kyenjagala bannange bategeere nti mpombo nene okusinga ffe. Zeeze ensonga muganda wange zenjagadde tukole ki? Twogereko. So mumusaba akole etya? Tumusaba ayawule wakati wa politics ne business. Anti omulala n'agamba nti ne wooyogera ne bw'otayogera politics yafuuka part of us kaakati ne bw'oyogera ne bw'otayogera byonna byebimu. Anti ng'oyogerera wa? Nti bw'ogaana omuntu okwogera olw'okuba alina bizinensi byonna byebimu. Ayogedde n'atayogedde ajja kufa. Uliriza suppose kankubuulire kino. Ebintu naffe bitunyumira okuwuliriza. Era data wange asinga obungi agenda mu kulaba gundi zammwe, kuwuliriza bantambi, kuwuliriza baani. Data wange asinga obungi ebituwoomera kubanga bitumanyisa bye tutakola ki, bye tutamanyi. Okitegeera? Ekyokubiri bitumanyisa kitubadde tumanyi mu bukyamu. Kati omuntu vaayo oyogere. Kati kankuweeyo example endala emu. Ntambulira mu frequent flyer ba Uganda. Uganda Airline. Yavaayo n'ayogera ku nsonga y'omusolo. Waliwo ebiseera ebyo byali ebiseera nga batutawanya nnyo ku kaputi awo Entebbe nga bakwata ebintu mu kkubo biki. N'avaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Naye mu baana bonna temuli yamuwagira. Mu bonna era bajjanga mu kabokisi kange ne baŋŋamba nti gamba omusajja oyo ensonga za kutta azeesonyiwe ez'omusolo. Era bwe namugamba n'avaayo n'agamba nze bannayuganda bannema okutegeera n'omuntu n'avaayo abalwanirire ate ne bamukuba. Si buli muntu nti ayagala kyokola. Oba tutegeeraganye bannaye. So kati oli agamba n'oyogera ne bw'otayogera wano oba olina bizinesi oba tolina bizinesi era bajja kukuba baba bakukuba. Ekyo tusaba bw'aba ayogera ayawule. Kati atandise okulaba nti okwogera kwe kwa affectinga. Singa yali ayogera yekka kati kankugambe principal alina bizinesi ze dirwoziwulira nga ziri mu byabufuzi. Honorable Kyagulanyi. Dirwoziwulira nga ziri mu byabufuzi. Tezirina management. Zirina era ekifo kyebusaaba kirina management. Dirwoziwulira nga ziri mu byabufuzi. Tutunulire Agiratif Sebagala. Yina nyini wa Kisaasi. Kisaasi College. Diro yali atuta olukuŋŋaana n'alukubira ku Kisaasi. Oba n'ayambalirayo akakoofiira. Oba n'ayambalirayo. Tutunulire Agikibirige Mayanja. Yina nyini wa Kasule High School. Yiye. Diro yali agenze n'ayambalira akakoofiira n'akolerayo ebyobufuzi.
talabikangako Besigye byayina nabyo bitegerekeka. Diro yali agenze n'agamba nti olukungano lwa leero tugenda dukubira ku mafuta g'egundi. Museveni ngali ku mafuta g'ensambya. Wa nzambulireyo laale emwe yali ebadde ebusaabala. Nga laale ya politics. Ku beach. Nga ya politics. So byawukana. Kati gwe lwaki oyimirira? Balukwago bonna. Gwe munnabyabufuzi kigomanya atalina. Wali. Taliwo. Kati gwe dirwe wali olabi olaba abasiniya tebannakola kyokola. Kitegeeza kyokola kikyamu. Tekikoleka. Era balayika badda ne bali ne bakutunulira ne bawunya. Ono omuvubuka nga mukambwe. Ffe tulina lo naye ate ono alina lo kyafu. Ono mwana mukambwe. Oba kitegedde. Tewali munnabyabufuzi. Bannamboze bonna balina ebintu. Bonna balina. Tasobola kugenda ku bizinesi. Bonna balina. N'agamba kati nkeera ku makya kubira wano. N'ateekayo akapande. Tewali. Ojja kwesiŋŋaana ng'abamu ne maka gaabwe tebabikolerayo. Nga naye mu maka gaabwe tebabikolerayo. Kyekyo kye mugamba don't mix politics with the business. Don't mix politics with the business. Tetugamba politics musigalemu. Mukole nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala. Naye eno bw'eba ozze eno oba oli ku mulimu. Edda twagendanga mu maduuka ng'osanga omuntu ng'agamba this is my business. You are my relative but you are not part of my business. You are my son but you are not part of my business. You are my wife but my business doesn't know you. So kwawula ayawule. Si mu mutima mubi. Ayawule. Temuli muteekako mbeera, temuli mugobaganya, muteekako lukongolo. Tetunda mu byenjogedde owuliddemu ekimugoba. Si nugu. Owuliddemu ekimugoba. Tugamba ekintu kimu twawule. Kino ekintu omusiraamu n'atali musiraamu abantu abasinga baanyiiza olwa biliyani. Nange nga montadde. Bangi kyankutteko nnyo ne munoonya ne nnoonya ne bano. Kati gundi nina omuntu gwe nadde ntambula naye yesterday. Nadde mutwalako si musiraamu. Naŋŋamba nze obulamu bwange siri musiraamu sirya mbizzi. Naye bwe mpulira buulizi mukka gwa mbizzi nga guwunya ogw'okwokya. Nyiiga. Gukkuba olubuto. Nyiiga. Naye ate kati ekifo kye mwe tubadde tuliira emmere. Nze kye musaba akkirize tusigaze comfort gye tubadde tulina mu bantu. Nti omuntu ne waba wa NRM bwajja n'agamba bampa oluwombo lw'ennyama, oluwombo lw'enkoko, abamutebenkevu n'ekyakoze eki nekyalidde. So bannange naye nga tubagamba tewali poko biliyani according to the directors. N'abalyawo essaawa zino n'abaliwo essaawa zino ng'otulaba oliawo kamere. Director Haji Musa Kalule agamba ebintu byonna tewali poko biliyani naye nga Haji Hassan The Rock tebagamba kuva ku politics. Gwe nga gwe omuntu ekintu nyongera okupika naye topikira mu business. Topikira mu business ya luwombo naye ng'okupikako tojjako kigere. Togikwata breaki naye manya wa woovugira. Yes. Ebikata bya lumonda abiveemu. Ajamaliriza nga emmotoka yennyini agikoze eki. Tovugira mu bikata. Ajamaliriza agikubye. So bwetyo bwe tubadde batumireko tuve wano. Nga tumaliriza nyongera okukaatiriza ensonga zino nti sizireese nti oba tuyina bukyayi just tuyina kwemulugunya ate tugenza okuvaayo ng'ensonga tumaze ejjogerako naye munnaffe n'agiraga n'akozesa enkola ya principle nti ebitalina makulu sibiwa makulu naye ng'ate mmwe mulaba naye ng'ate ffe tulaba amakulu mwegakola ki mwegali kati y'ensonga lwaki tuvuddeyo ne tukola ki era nsaba bonna abakoseddwa mu mbeera eno emotionally psychologically mu mbeera yonna politically mbeetondera lwaba director bannange mutusonyiwe weetonze nekoseddwa emotionally politically
physically financially wayinza okuba wali abakoseddwa financially yes. Mbetondera kuba badirector bannange nti ebyo bibadde tebikolebwa nga management ya Mpombo restaurant wabula bibadde bikolebwa Hassani ng'omuntu era si representative waffe mu byobufuzi nga Mpombo wabula ayimirira ye ng'omuntu n'akola ki n'ayogera ebintu bye. Okay, all right. Ensonga bwezityo Hassani tobitwala bubi just banno bo yendowooza yaabwe era babadde bazze kwetonda si kuyisaamu lugaayu babadde bazze kwetonda kuba gwe wagambye tosobola kukola ki kwetonda yetalaba lwaki yetalabawo nsonga kati bo bano ne babirabamu amakulu kwe kujja beetonde naye tebazze kukukuba kukakanya kukuswaza kukukola ki kuba oli yandigambe lwaki temutudde naye ate mujja mu mawulire ozze kwetonda. Nzize kwetonda ekyokubiri twatuula n'atabiwa makulu. Yes. Naye ng'ate public eyongera kola ki kunyiga public yo eyongera kugira kuba kati suppose omuntu akumanyi nekyokola ayite nebbali n'agamba suppose story eyo gy'okoze amasimu gabakubira oli n'akuweereza message mukolagana n'abantu bangi eno mu security eno muki eno ku airport eno kyekyo kinagamba nti Mpombo nnene kuffe. Mwebale nnyo mwebali ddala bannange tubatumiddeko mwenna abali mu Dubai mubeere bulungi mweraba.